Fine, how are you? Yesterday, fine. Thank you so much. I'm living my life, making sure I'm really fine, music in Mokua, making sure I'm Molina. Yeah, change the Yes. First of all, it's already a win because Eddie Kenzo artist associate mu Uganda kuba nominated mu Grammy. So that's a big, very big win. Era twa celebrating it out the very first time amawuli wetwagawulira Uganda tuli giteeka ku map ali kugula nzigi for us abato naffe tujje tubeere nga kitwangulira. So I'm so proud of him and I just pray to God awangula award mukama esala jambadde nsaba omwezi gwonna that he wins that award ayongere ddala okukola history. Yeah. He's a history maker. Yasoko kufuna Grammy, yasoko kufuna BET, yasoko kuwa nominated for Grammy. So yasoko kufuna Nickelodeon. So yeah, he's a history maker. Industry ya feraga wa miaka industry baada kuba meza ate n'abayimbi namwe mutandise kuba meza ebyo byonna bibawo mu bantu abatategeera vision omuntu nga tamanyi bulungi vision nawe gye tuvudde history wa music waffe abagenda ateekawo such kind of kyogere ntya rockers tuli mu peace tukola ki mu music yanyumira abantu tanyumira abapromota tabitegedde no problem. Oyambala ku lugoye oluwanvu olukoma wansi ku kigere n'owadde ng'ogenda mu pate obuntu bw'oyambala nga bw'amaanyi mulisa tulina okuba mulisa tabe muli by'e Kampala tulina okubalagako mulina olaba amagulu nawe olina ku ngombo ya Spice Diamond yasinga amagulu amalungi e Kampala buli omu yamanyi byasingamu buli omu yamanyi byasingamu the talent tondaba music bitimbo muwulira gwe waliwo omuntu eyangambye nti no bitimba lugenda kuba the biggest song in Uganda 2023 inshallah. Waliolowoozezaako okutuuka wano wooli mu challenges nyingi abasajja ne babatega ebibatu oba oli awo n'ebintu ebigwa mu jjogino weetu buli omu ffenna gye tuyita tufuna obuzibu tufuna challenges naye at the end of the day wekwasa Katonda ate n'osigala ku mulamwa n'okola ky'olina okukola ebisigadde Katonda yabitegeka yasalawo nti n'ojja tuuka wano oba tojja tuukawo asalawo. Oli muwala mulungi oli muyimbi w'amaanyi olina ennyimba ezitambula ennungi naye abantu bakomplainingako ng'onywa nnyo omwenge. Actually sinywa mwenge. I don't take alcohol. So banya baba complaining. Pia pounds muwala mulungi naye obuzibu bwalina nti onywa nnyo. Nawulira nti nkikola ajja ntuukirire ambuulirire ng'omuntu sibiwulirangako. It's the first time when kiwulidde. Byombi mbiri mukwano. Byombi mbiri. Those are disrespectful questions because okimanyi bulungi ndi mukazi muyimbi ennyambala gye nnyambalamu erina okubeera ng'eraga change. Sobola kwambala like a normal person. Bino bye tuyitamu ebisinga bayibaba baba bakugambye yambala bw'oti kola bw'oti naffe tuli scripted nga mmwe oze oyambadde kano akantu lwaki oli journalist kati badde yagala nze nga nyambadde nga ggwe
ekibuzo ekirala Galubindi ezo ze bayita bati. zino baziyita simithru siraba wentula wansi siraba naye kati wano ndaba naye wano wansi mulaba fashion wekooya Kasumba abataddeko embeera ndowooza mugiraba abayimbi abasinga babafuna kasente balowooza bintu byakwambala bintu ebito tebayinvestinga ng'olinayo ki waki tetulaba ebintu mu positive way waki buli kaseera muba mwagala okola ebintu mu negative way abayimbi wemukitwala ekyo sijja kiddamu toyongereyo enkoko sinayogerako babimanyi Slave bamulunzi naye muno bumubuguma okiwulira naawe bayirawe omulunzi w'enkoko lino ebbugumu lyaba alina okwetaaga enkoko zikule woba butoba tewagala coldness